bwe tunaakola nga bwe tukola kati ne twongera namu tujja kusobola obutafugwa bantu batali bansa. Tujja kwogera obutafugwa batali bansa kubanga oli bw'aba akuwa akanyeebwa nga tojja kalya oba ojja kulonda omuntu anaakugasa. Naye bw'akuwa akanyeebwa n'akuwayo akanyeebwa akalala, Ssaabasajja yatulabulira ddala ku nsonga eyo. Naye ekyo kiva mu bantu butaagala kukola na kuyingiza. Tufube okukola, tugende maaso nga tukola, era bw'oba olinoga mumwanyizo abaleeta obunyeebwa oyinza n'obutabafaako. Mbeebaza okuba abakozi kubanga atalina kyagaba abatafuna abatakola. Mwebale kuba abakozi. Ekyokusatu mbabebaza okuwagira ebikolwa ebya federo. Kino kye mukola kino ye federo yennyini ow'ekimmemmette okuwagira obwakabaka n'emirimu gyabwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubalambika nange abakulembeze bonna babalambise wano. Njagala okubalambika abakulembeze, abaami ab'essaza, abaami ab'amagombolola wamu n'abatukulembera mu gavumenti eya wakati. Njagala obbasaba buli kye mwenyigiramu mukakase nga kijja mu kitiibwa kyammwe n'eggombolola n'essaza ne ofiisi mw'obaweerereza. Buli kye mwenyigiramu enneeyisaayo byokola byoweereza nga kijja mu kitiibwa kyo gw'omuweereza n'ekitiibwa kya ofiisi eyo gy'okulembereramu. Ekyo kikulu nnyo kubanga abaana bano n'abantu be tukulembera tebawulira bigambo, bawulira n'enneeyisa n'enkola na buli kimu. Njagala ffenna tubenga twewa ekitiibwa, tuwa ekitiibwa, era nga bye mukoze wano nga ne bye muleese byonna biwaaki ekitiibwa. Tuli mu biseera bya kukyusa obukulembeze mu ggwanga mu gavumenti eya wakati. Abansoose okwogera ebimu babyogedde naye njagala kwongerako bino. Ebyokukulembera ebyo by'obukulembeze buvunaanyizibwa bw'amaanyi, buweereza bw'amaanyi. Njagala ffenna abagenda okulonda abantu bano abagenda otuweereza tulabenga abantu abo be twagala okulonda bajja tugasa. Abantu abo be twagala okulonda bajja tugasa ng'abantu. Bajja gasa Obuganda, Obwakabaka, bajja gasa n'ensi yaffe Uganda. Tulaba abantu bangi nnyo abanoonya okutukulembera ne weewuunya oyimirira otya n'oyogera bw'otyo, ne weeyisa bw'otyo, n'okola bw'oti. Njagala obakubiriza nga bano nge bakoze tulonde abantu abagenda otugasa ng'abantu, okugasa Obwakabaka, okugasa n'ensi yaffe Uganda. Olw'enkuba kamalirize. Mwebale kwenyigira mu nteekateeka za Bwakabaka. Era ndaba oluwero oluwalo luno n'okunyirira mwenyigira mu ssala z'ebyobulamu, mulimye emmwanyi, mufunye ssente kamala. Njagala obbasaba twongere amaanyi mu kukola. Tuyongere amaanyi mu kukola. Bwe tunaakola nga bwe tukola kati ne twongera namu tujja kusobola obutafugwa bantu batali bansa. Tujja kwogera obutafugwa batali bansa kubanga oli bw'aba akuwa akanyeebwa nga tojja kalya oba ojja kulonda omuntu anaakugasa. Naye bw'akuwa akanyeebwa n'akuwayo akanyeebwa akalala, Ssaabasajja
yatulabulira ddala ku nsonga eyo naye ekyo kiva mu bantu butaagala kukola na kuyingiza tufube okukola tugende maaso nga tukola era bw'oba olinoga mu mwanyizo abaleeta obunyeebwa oyinza n'obutabafaako oyinza okugamba agenda okajjayo akanyebwa okeeriire gwe omwana nze ndi wano nkola ki ngenze tunda mwanyi zange tufube okukola we tujja okwewala obunyeebwa we tujja okulonda abantu abalina ensa nange negata ku bannange obakubiriza ensonga Ssematongo ettaano ez'Obwakabaka n'ennono n'obuwangwa n'empisa zaffe tulonde abo abazirina tubaboola abo abatazirina obuntu bulamu ne bwe tuba tuyomba ne bwe tuba tukkaanya ow'eddembe yali baddewo kazina natandika okuvuma Haji Latifu ebyo si bye tugamba si bye twagala babuuzaganyaako buli omu n'asengeka ensonga ye abalonzi ne tusalawo awo we twagala mwebale kuba bakulembeze bansa mwena abakulembeze abazze wano tubaaniriza Ssaabasajja Kabaka yefene ekitaffe wano wammwe mwenna kasita oba ng'ossaamu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa ojja kuyanizibwa atassaamu Kabaka kitiibwa tetujja mumwaniriza tubawulireyo bapapala boogera bino biri Ssaabasajja Kabaka tumussaamu ekitiibwa era tubeebaza mwenna abazze nyakumaliriza nga mbasaba tuveemu okutya bantu bangi tebaagala kugezaako kubanga batya bwe naakola kino ne kitavaamu bwe naakola kiri ne kitavaamu bwe neesimbawo ne siyitamu bwe nalima emmwanyi ne zikala tuveemu okutya tugezeeko nga tumaze okwebuulirira n'okubuuliriza kubanga mbabuulire emmotoka gy'ogiddemu era wali badde otiddo girinnya kubanga naye wagiyingidde n'omanya ejja kutuusa e Bulange n'ogikebera ebiziyiza n'okebera ne oyiro n'ojja kutuusa e Bulange n'oyambala ekkanzu n'osala ekkubo ng'ogyambusizaako waggulu tuveemu okutya twaŋŋange embeera tusobole okwongera ku mbeera yaffe ng'abantu ku bw'Obukabaka ne ku nsi yaffe mbagaliza ekiseera ekirungi mbagaliza emikisa gya Katonda mbagaliza ebbanga erisigaddeyo omwaka guno nga tugenda mu nnaku ezaggandaalo zibeere bannungi ate tulonde abantu abakugasa abangasa abagasa Obuganda abagasa Uganda ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka kifaananyi ekyessaako bannange abali mu ssaako